bakolera ku mukono betukola nabo ku kakiiko bonna so bebali awo tukola nabo era omulimu tugukoze okutuuka olwaleero tutuuse ku buwanguzi bebaza Katonda era abantu bano ku lw'obudde katukolenga IT officer data collection in the field okujja mu bantu yategeka abantu bano ebintu by'ennaku zino bitambulira ku technology tegutambula beba secretary b'obukiiko buno bwa Parish Development Committee mbadde nsaba tuyanze kisebo oyo yabadde PDM focal person wa Mukono Municipal Council kisebo ne banyabo so kufuna kozisooka so tusaba sente baziweereze milioni 10 ziweere sikulambe kendeere n'ennyombo zikendeere data collection mulimu munene nnyo w'amaanyi era gutusoomoza ndowooza n'okukeera program za gavumenti zo bwe zijja zibeerawo ne zigwa banyuma our chief guest ayogera offe mwebale nnyo mwebalire ddala mu mbeera eyo nja kubasaba fena tuyimirire is a PRF, Parish Revolving Fund. Tugenda kugaba mu wadi bilesuwe kauga wadi. Bali na mukisa. Tetulina formula gye twakozesa twalonda randomly. Leero district elaunchinga ate ne municipality eri mu kulaunchinga tulabye abantu nga bafuna sente zaabwe 29 bava nantabulirwa ate anamu anamu bava Nsuube Kawuga naye ku listi yange nina 55 abafunye sente leero ekyo kitegeeza nti 15 tebanafuna sente lwa issues eziri technical oba endangamuntu zammwe zibadde n'ebizibu. PDM is totally free ya bwereere teri saako chairperson teri PDC committee member ali supposed okusaba sente okukola ekintu n'ekimu. Amanya nze Kansala Romeo Augustine omukiise ku Mukono Municipal Council ate era finance minister Minister w'ebyensimbi n'enkulaakulana y'ekibuga. Ndi musanyufu lwa programu eno era n'enteekateeka y'omukulembeze w'eggwanga gye yalowoozaako ey'okukulaakulanya naddala abantu ba wansi. Naye nze PDM eneeraliikiriza ng'omukulembeze kuba mbaddeko mu misomo nga ensomesa PDM abasomesa gye basomesaamu mu butuufu ng'olabanga programu etajjidde muntu wa wansi. Requirements ebyetaago byokka bye beetaaga okuva ku muntu oyo ayeetaaga ssente mu PDM ndaba nga binene bisukka ku ebyo bye twandisuubidde kuba omuntu owa wansi ddala oli omunaku oyinza n'okwesanga nti teyasoma teyafuna buyigirize buli awo naye ng'ayandyebadde ayagala okubeera nga yeegatta mu by'okulunda mu by'okulabirira oba nkoko ng'ezo afunyeyo akabuzi ke okuteekawo ka bizinesi akatonotono asuubula ennyaanya ng'ebintu ng'ebyo naye omuntu omutuuza omugambe nti njagala work plan mumpe budgeti twegenda okufulumya kuga documentaries ezo nnene ku bantu ba wansi kyandibadde kivaayo bulungi era omukulembeze w'eggwanga sayayongedde okukkanya omuntu wa wansi beebo betusuubira nti tamanyi wadde ya A oluusi eya B kati omuntu yandibadde nga ayambwako kale abantu bano ng'aba CBOs baffe nga bajja details ezo naye ate baagala ye yennyini yaba producinga ebintu oluusi byatajja kusobola so ffe tulaba nga programu eno yandibadde nnungi naye at the end of the day ojja kwesanga ng'ate jjeeyo abo abasomyeko abamanyi ekyokukola abamanyi okuluŋŋamya nti bwe nakola waka plan ejja bbeera bweti kambejjetinge nkole budgeti nti ngenda kulunda kino nkikolere budgeti yaakyo mu ssente bwe ziti so abantu abo wansi so omulimu ogwo
gubeera munene nnyo ate bwe gunadda ku ba CDOs kyova olaba nago bagulekedde bano abasomyeko be baba baganyulwa nze kyendaba so nga ate kibadde kirungi enteekateeka eno bweba egenda bwansi abantu abo documentaries baziggyemu ze babasaba tebajja sobola kukola ebyo biwaka plan tebajja producinga budgets ebintu bingi nnyo bye basaba mu PDM ebitajja kubayamba nsaba ekintu kino bwe kiba kyajjidde muntu wa wansi tutunuulire ne language barrier gye tukozesa nga tusomesa emisomo naddala egya PDM nandibadde ŋŋamba nti engeri gye tuli mu mbeera nti tuli bannayuganda baawano abategeera obulungi olulimi Oluganda kuba lutugatta nnyo n'amawanga ag'enjawulo bandikozesezza Oluganda omuntu olulimi kale omuntu lwategeera kuba si baganda bokka be bagenda obenefitinga mu nsonga eno mulimu bannaffe aboogera Olunnyalwanda aboogera Olunyankole aboogera Olulugwala naye nga nsuubira nti banditaddewo language omuntu gy'asobola okutegeera nti kubasomesa bano n'asomesa omuntu oli n'aba nga aggyeyo information bulungi n'ategeera ekintu kyogezaako mutegeeza Oluganda kati lukolesebwa abantu bayitirivu nnyo era naffe ndowooza mundaba ndi musajja mwerumuuko bwe naye njogera Oluganda olulungi kitegeeza nti senga osomesezza mu Luganda omuntu wa wansi oli annyikira bulungi n'ensonga gy'omusomesa naye Oluzungu luyitirira naddala bw'otuuka mu biwandiiko kubanga bw'otunuulira ate abakulembeze abamu nga ffe nga bakansalaazi baatwesambira ddala mu nteekateeka ya PDM tetulina bwe tuyamba abantu baffe olukiiko lwalondebwa nga lunene ne luteebwako eyandibadde ng'abakulembeze baateekako chairperson wa LC2 n'akakiiko akakulembeze ak'abamu ab'ebyalo nze kye nandiyagadde nti abantu bano resources ze babasaba naddala ng'ebintu ebyokusoma nga budgets ebyo waka plan tubiwandiika tutya bandyongedde okulaba nga basindika gavumenti esindika abasomesa eri abantu bakirine wansi eyo okuba nga be babakolera data oyo ne reports ze baagala program teyandibadde mbi era si mbi twebaza gavumenti olw'enteekateeka eyo wabula okusomozebwa kwe tusanze nti abantu bangi bw'omubuulira program agyembulesinga n'agamba weebale nnyo era mu gurupu mwendi naye ogenda okulaba ng'olese forms mpitirivu nnyingi nnyo omuntu abikula pages ng'ebintu tabitegeera ng'abalonzi bo ng'abantu baffe abawansi ate era bwe twagala okusitula bo bagamba nti waakiri zibeere mu Luganda ate zibeere za pages 2 kubanga olwedde tulina ekitwogerako ekiraga nti tulina bannayuganda ndagamuntu kati olwedde we mba nkuwadde ndagamuntu kitegeeza wano weetaaga kumanya ssente ze ngenda kusaba na bamemba bange mu gurupu kusayininga nandisabye gavumenti nno awo mu bufu bwe bumu erongooseemu mu nkola eyo eya forms ezizze mu foomu nga ziri mu Luganda ekyokubiri nga nnyimpi ddala bazoogera ku muntu ne byagenda okukola maybe n'abamugarantinga pages nga 2 ate nga ziri mu lulimi olutegeerekeka ensonga endala abantu bennyini tugambye twagala basikula majority tebalina mirimu naye ojja kulaba nti PDM naye tunuulidde oyo alinawo okwo kyatandiseeko okukola so nga abantu tebakirina nze mbadde nsaba nga twasazeewo nti tutumbula abantu ba wansi gavumenti nga bwe yasazeewo ereete ssente omuntu yenna in fact kati oyo atalina kapita n'amufuna ddi kitegeeza gavumenti eveeyo ewa abantu kapito tukitwale nti kapito olwedde period gye baatuwa etumala bumazi ey'emyaka 3 okuzza ssente ezo so nsaba abo bonna abagenda okutwala ssente zino neera bakkirize nti ssente zakuzzaayo si zakusigaza kubanga buli lw'ozizzaayo ate afuna asobola okufuna omukisa ogukola ki ogufuna ate era naawe bw'ozizzaayo amangu oddamu n'osaba ssente endala ezisingako ze watandikiddeko so mbakubiriza mwenna na buli ali eyo temutya okwewandiisa mujje bannaye tuyambe gavumenti naye tuyambe tujanguyirize omulimu bw'oba ofunye omukisa n'ofuna ssente zino zikozese bulungi ozizze ate bw'ozizza ogenda kwongera oba watwala akakadde ojja kuddamu otwala obubiri oba akamu ekitundu awo nno mbasaba busabi era nga nyongera okwebaza gavumenti naye akolemu ennongoosereza ssente zino zituuke ku muntu twagala okwebaza gavumenti olw'okuba nti mu kaseera ebaayo n'ebirowoozo byerowooza nti bisobola okuyambako omuntu wa wansi okwongerako ku bulamu bwe oba okutuusa ku levo y'ebyenfuna bye
naye ekyamazima yo proposal ya Parish Development Model mu concept yaayo yandibadde nnungi, yandibadde esobola okuyambako abantu okulaakulana ku miruka, naye yabulamu documents nnyingi ekyamazima ezifuluma ziri mu Lungereza oba ziri mu Luzungu, ate nga Mukono tulina ebitundu eby'ebyalo n'ebitundu eby'ebibuga, era nga bannamukono bangi abali mu byalo ate abeenyigidde mu PDM ebiwandiiko bineeno tebasobola kubyesomera na kubivuunula, beetaaga buli kaseera omuntu amuvuunulira n'amunnyonnyolera. So tusaba gavumenti etwongere ku ssente nga local governments oba empowering ba commercial officers bana bavunaanyizibwa babeere nga bavunaanyizibwa ne kukyusa ebiwandiiko ebyo bidde mu lulimi omuntu owa wansi lw'asobola okutegeera nti Abaganda bidde mu lulimi Oluganda, abannaffe Abasoga bidde buli muntu bidde mu local languages, buli muntu asobola okubeera nga asoma document era n'agitegeera ate n'asobola okubeera nga akola ekyo kyennyini ekimwetaagisa naddala mu kuzza ssente zino. Naye nga PDM nga component eyina bingi, yali ekyetaagamu ebintu bingi okulaba nga ddala omuntu owa wansi oyo gwe tuyita vulnerable poor ddala nga agifunamu n'okubeerako we yeetuusa ng'omuntu. So nze ng'omuntu ndaba nga PDM yabulamu concept eyokubeera nti we have a common enterprise nga omuluka ogwo, nti tugambe nti omuluka nga ntawo, ffenna abagenda okufuna ssente za PDM tugenda kulima butiko, ffenna abagenda okufuna ssente za PDM tugenda kulunda nkoko, tugenda kulunda mbizi, nga eyo enterprise yebulamu rather than okubeera nga buli omu akola ku enterprise ye. So eyo component yabulamu. Programu eno nnungi era twajyaniriza bulungi naddala bwe twagitunuulira nti egenda ku muntu wa wansi gwe bayita owa subsistence household, omuntu oli mufuna mpola. Twajyaniriza nnyo era twali tugitambuza bulungi, naye okusoomoozebwa kwe tusanzeemu n'okutuusa olwaleero yemitendera omuntu owa wansi gy'ayitamu okufuna ssente ezo. Kubanga era kisiru bw'otunuulira omuntu wa wansi majority 70% si bayivu, tebamanyi kuwandiika, tebamanyi kusoma. Foomu ezo ziri 5 omuntu emitendera gy'ayitamu kubanga afuna ssente. Waliwo gye bayita loan application ng'omuntu bw'anaagenda n'asaba, era eri mu lulimi Luzungu. Tusanze ekizibu nti ajja n'abuuza even ne bamemba ba saako, kubanga saako ezaakolebwa okuli ssente ezo era zaabo bamufuna mpola zaava ezo enterprise groups, era owesanga nti bamemba b'executive abamu oyinza osanga kuliko babiri abayivu naye nga era si bayivu nnyo. So n'osanga ekizibu ng'akubuuza ekibuuzo n'agamba nti baba bagamba loan disbursement bategeeza ki, kubanga foomu ziri 5. Waliyo gye bayita loan application, waliwo gye bayita loan recommendation, waliwo gye bayita business plan. Omuntu kw'oteera programu yo sente zogenda zikozesa ki business, magoba gagenda kuwameka, gye bayita business plan. Oluvannyuma lw'ezo foomu 3 bw'okomawo, then loan committee n'egenda mu field n'erambula n'ekomyawo report n'etuula ne executive ya saako ne basunsula, then waliwo kye bayita loan agreement gy'okola ne saako okubanga ogenda kufuna ssente, ne loan schedule, payment schedule kw'osigenda okuddiza ssente. Kati emitendera egyo 5 olulimi lwe bakozesezza Oluzungu lusumbuye abantu ba wansi era lubatawaanyiza nnyo. Tusanze ekizibu kubanga abatekinikos si bangi nnyo, batono nnyo. Tekiniko tajja kutambula wano na wano ng'ate ajja annyonnyole bano, ayambe bano, groups nnyingi n'abasaba bangi. Kinandisabye kiri kimu nga gavumenti weerese programu eno ogyongera ogitereeza obulungi, ekyuse empapula ezo, ekyuse olulimi, eteeke mu lulimi Oluganda oba olulimi omuntu wa wansi bw'ategeera olw'ekinnansi oluwe. Nabulabako obukadde 10 okutuusa olunaku lwa leero nga municipality. Nanze chairperson wa PDC, omuluka gwe Namubira gwina $5,400,000 saako zeyina. In fact emiruka gyonna egyaffe giyinamu obukadde 5. Tetufuna tunaakuweza bukadde 10. Naye kye tusuubira kyemmanyi ndowooza financial neebateggwako tennaggwako president ekisuubizo kye yasuubiza kinaatuukira ne ziwera 10 naye waliwo $5,000,000. Zijja gezaako naye nga budget bwe twali tubala nti at least obukadde 10 bubaako olutwalako omuluka ng'era gavumenti bwe yali eyogedde. Zino ziba zibulamu katono, naye kyetwandisabye ffe tusaba nti gavumenti kyeyogere eky'10 kituukirire ssente ziwere obukadde 10.
zisobole okuba nga ziganyulwa mmere. Manyi emiruka gyaffe minene naddala ogwanga ogwa Namumire ebyalo 12 population nnene, kuliko akatawuni osanga ekyalo ekimu ekirimu akatawuni ng'ekyalo kimu okisanga gwe muluka oguli mu kyalo mu disitulikiti y'Emukono nga kyekyalo kimu